Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wasallam. Allahumma shrah li sadri, wa yassir li amri, wakhlul uqdata min lisani, yafqahu qawli. Baganda bange ab'ekitiibwa mwenna, ne bannyinaze abalungi mwenna, olunyiriri lwaffe temulwerabira olututwala mu jjana, nga lwe luno olw'okuwuliriza embeera ey'omubaka alayhi salatu wassalam, nga kino bw'okyongerayo kijja kuyamba ofune empeera nga ddala mu butuufu wagitataganira naye nga kwali kusindika katambyako ne katuuka ku muntu gwe kaali kayina okutuukako. Omulundi ogwasembayo baganda bange mwenna mukimanyidde ddala bulungi nti omulundi ogwasembayo baganda bange twali ku lunyiriri lwa mubaka alayhi salatu wassalam, era ne tutuuka ku muti ogwo ogubeera mu kifaanani mu mayumba agamu, ng'omuti ogwo gulaga olunyiriri lw'abannabbi okuva ku Adamu alayhi salatu wassalam paka ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era omuti ogwo bw'ogutunuulira obulungi gukulaga emigigi 55. Kati awo obala emyaka 600, era kalenda y'Abaju babalira ku myaka 600, era bwe tukitwalira awo kiba kiwa amagezi. Kati Abaju, Abayudaaya n'Abakristaayo aba Orthodoxi babala bwe batyo. Era awo betwogedde ku bamanyi nti twakamala emyaka 600. Kati obuzibu bwe bujjira bwe tuba tukigasse mu kumanya kw'endyo oba kye tuyita ilmu y'endyo ne sayansi owa bulijjo owaffe, ne bano ba archaeologists abapima amagumba ne bamanya omuntu yafaaki, yafaddi, era waliwo mbeera ki. Kiba kizibu nnyo okuwumbawumba nti twakamala emyaka 600 gyokka, kubanga waliwo amagumba ge bakulaga nga gaakamala emyaka 3,000. Kati nga bano abantu ab'e Australia, abaddugavu b'e Australia be bayita ba Aborigines, ebyafaayo bigendera ddala mu myaka 3-4. Bw'oleeta abantu abawandiikaga ku mayinja eyo wansi mu mpuku ezo ze baasulangamu, ebiwandiiko ebyo bwe bipimibwa bagenda okwesanga nga bigendera ddala mu myaka nga 4-5, era ezimu ku mpuku ezo ziba zaabula, bazizuula buzuuzi kuba waliwo kati empuku gye babadde bakazuula nga mulimu ebyawandiikibwa ne paintings ezaasiigibwamu, naye ng'ezo paintings zigendera ddala mu myaka nga 5, nga mulimu ebyafaayo eby'emiriro gye baakumanga kubanga tewaali mataala, nga mulimu n'amagumba g'ensolo ezo ze tutakyayina wano ku nsi nga zi dinosaurs, nga zi homo sapiens ezo, nga tekiwa magezi kuba nti wakamala emyaka 600 gyokka ku nsi kuno. Waliwo omusajja eyalekawo engalo ze, tetumanyi na ngeri gye yakikolokotamu, naye ng'olabira ddala engalo obugalo zenkana n'omuntu ow'efuuti 6 ngalo bugalo. Ffe ng'Abasiraamu n'olwekyo situkkiririza mu myaka 600, twaweebwa omukisa ogw'okgenda ne tuyisa mu myaka 600 gye twakawangaala ku nsi kuno. Tugendera ddala mu myaka 5,000, awo ne tuwunzika nga tugamba nti eno kalenda y'emyaka 600 temala okuva ku Ismail paka ku Ibrahim paka ku Adamu alayhi salatu wassalam, temala. Waliwo emyaka miyitirivu obungi. Obujulizi tubujjawa. Malik ibn Anas yagambibwako omusajja ku mulembe gwe ng'omusajja oyo yali asobola okunnyonnyola olunyiriri lwe paka ku Adamu alayhi salatu wassalam. Malik ibn Anas n'akigaana, n'agamba nti ekyo tekisoboka. Omusajja kyava agamba ate Ismail alayhi salatu wassalam, n'agamba nti kisoboka kiti ekyo. Mu'jamul Kabir ne Taburani waliwo hadithi omubaka alayhi salatu wassalam atunnyonnyola ku nsonga eyo. Yawulira omusajja nga ayogera olunyiriri lwe paka ku Nuhu alayhi salatu wassalam. Omubaka alayhi salatu wassalam kyava agamba nti kadhaba nassabun, nti balimbye abo abatuwadde olunyiriri lwabwe. N'asoma aya eri mu suratul Furqan, wa qurunan bayna dhalika kathira, nti era waaliwo emijiji mingi nnyo
ne generations n'emyaka mingi. Hadithi eno weewaawo erimu obutali bujjuvu, kati awo gw'otegeeramu ki? Awuliriza olwaleero Allah tabaraka wa ta'ala akutegeezezza nti generations zaali nnyingi, emigigi tegisobola kubeera kakaaga kokka. Ekyo ne kikwataganira ddala ne saayansi. Era omubaka alayhi salaatu wassalamu atutegeeza nti bu'ithtu ana wassaa'ata kahatain, natumibwa n'agamba nti nze n'olunaku lw'enkomerero tulinga zino engalo ebbiri. N'ayongerako ebigambo bino n'agamba olunaku lw'enkomerero bwe luliba luli kumpi kutuuka, Allah ajja kuntuma ze ngalo zino ebbiri. Olugalo luno olusooka yenze, olwokubiri lwe lunaku lw'enkomerero. Kati okuva ku mubaka alayhi salaatu wassalamu ng'ozze emabega, waliwo emyaka ng'okibalidde ku lugalo luno olusooka. Kati luno olugalo olwokubiri lwe lunaku lw'enkomerero. Mu sahihi Muslimu hadithi etugamba nti Allah tabaraka wa ta'ala emyaka 137 gigenze, wabula situnnatuuka na ku ngalo ya kubiri. Tewali yali agadde kubeerawo nga omulembe gwaffe gutuuse ku ngalo ey'okubiri. Omubaka alayhi salaatu wassalamu atugamba ti naweebwa obwannabbi era nze n'olunaku lw'enkomerero tuli bwe tuti, n'alaga engalo bbiri. Nabbi sallallahu alayhi wasallama lwe lugalo olusooka, olunaku lw'enkomerero lwe lugalo olwokubiri. Bw'okizza ku lugalo eno gye luva wansi ne lujja nga lwambuka paka waggulu, gy'emyaka akakaaga gye twogerako, naye nga situnnatuuka ku lugalo lwakubiri, oba gy'emyaka 3,000 oba gy'emyaka 4,000, okutuusiza ddala omubaka alayhi salaatu wassalamu bwe yatumibwa. Era ne wabawo hadithi endala mu sahihi Muslimu, Allah tabaraka wa ta'ala yatonda abaana ba Adamu, ne Adamu yaliwaawo. Adamu kyava alaba ekitangaala, n'alaba ettaala ng'erina ekitangaala ky'amaanyi nnyo. Adamu ne kimusanyusa nnyo ekitangaala ekyo ekyava mu ttaala. N'abuuza Allah ti ani ono? N'amugamba nti ono omwana wo mu baana bo Daawuda, ajja kuwangaala paka ku akhiri zaman. Bw'aba ddala mu butuufu Daawuda yawangaala paka mu akhiri zaman, ng'omulembe gwe gwali gubalibwa nga akhiri zaman. Kati ate ogwaffe guli gutya? Wakati we naffe waliwo bbanga ki? Dene n'olw'ebigambo ebyo, tazawwadu, twesibirire entanda. Tazawwadu, mwesibirire entanda. Fa inna khayra zaadi taqwa, entanda esinga obulungi kwe kutya Allah jalla wa ala. Kati katukwatire ddala olunyiriri lw'omubaka alayhi salaatu wassalamu olwannamaddala mu bigambo ne mu bikolwa. Nabbi waffe yaani? Ye Muhammad. Mutabani waani? Mutabani wa Abdullah. Mutabani waani? Abdul Muttalib. Mutabani wa Hashim. Mutabani wa Abdul Manaf. Mutabani wa Qusay. Mutabani wa Kilab. Mutabani wa Murra. Mutabani wa Ilyas. Mutabani wa Mudar. Mutabani wa Ghali. Mutabani wa Fihr. Mutabani wa Malik. Mutabani wa Nadhar. Mutabani wa Kinana. Khuzaima. Mudrika. Ilyas. Mudar. Nizar. Ma'ad. Ibn Adnan. Beebo abiri. Yeyo layini ye omubaka alayhi salaatu wassalam gy'atambulirako bajjajjaabe bonna mubawulidde. Tetulina bujulizi ku bano bonna abiri bawangaala batya ku buwangaazi bwabwe, embeera zaabwe ne bye baakola ennyo. Obujulizi bwe tuyina bwe bw'amannya gaabwe n'okuba nti nno bajjajja ba mubaka alayhi salaatu wassalam. Era mu hadithi esangibwa mu Muslimu, omubaka alayhi salaatu wassalam atutegeeza Allah tabaraka wa ta'ala yalonda inna Allaha istafa Kinanata min waladi Ismail. Allah yalonda bakinaana mu baana ba Ismail. Wastafa Quraisha min bani Kinana, n'alonda abakuraishi mu baana ba Kinana. Wastafa Hashima min bani Quraish, n'alonda ba Hashim mu baana aba Quraish.